okwetola ensi yonna batukitegedde nti mu kaseera kano eyali running mate mu kalulu k'eggwanga erya Kenya omukyala gwe bayita Martha Karua Wangari amaze okwesogga olwokaano amaze okutekinga over nga lead council amaze okwesogga olwokaano luno agenda kuba lead council mu kuwolereza Dr. Kizza Besigye Kifeefe emisango gye bamuguddeko omuli egy'okuseketera gavumenti n'okwagala okufuna ebyokulwanyisa okutabangula emirembe mu ggwanga. Kati amawulire ge tulina okusinziira ku akola ng'omukulembeze w'ekibiina ekijja ekyava mu FDC Lord Mayor Salonga Hajirias Lukwago ategeezezza nti bamaze okuyungula ttiimu y'abantu 50 baloya 50 okuva mu Uganda n'eggwanga etibwa erya Kenya bali lined up bagenda okurepresentinga 4-time presidential candidate retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne political associate we baba bakwata Haji Obedi Lutale mu kooti y'amagye Tule Makindye bano tutegedde nti 50 bamaze okukkiriziganya bagenda ku assembling a very big team of 50 lawyers from Kenya and Uganda nti basuubidde n'okweyongerako n'esofa baloya 50 bagambye nti ogwa Besigye mwetuli era ennaku z'omwezi zigenda kuba 2 gwe mwezi ogujja ogwa December ennaku z'omwezi nga 2 December ye Monday sabiti atuliriza ejja Monday sabiti ejja bagamba nti baloya 50 babaleese akati mubaloya 50 ngaba nkutegeezezza Honorable Martha Karua Wangari yagenda okuliidinga tiimu eno y'abaloya Lukwago tiimu mwali naye okusinza kubiriwo Martha Karua gwe balonzi abaera abakulembera jjukira nti Dr. Kizza Besigye mukwatibwa munda mu ggwanga erya Kenya mu kuwambibwa Kenya mu kumuwamba munda mu ggwanga erya Kenya Dr. Kizza Besigye yali agenze okulonkinga ekitabo ekyawandiikibwa omukyala ono gwe bayita Martha Karua kakale nno engeri gyali nti munnamateeka mukuukuutivu aludde nga practicinga munda mu ggwanga erya Kenya asazewo obiteekamu engatta ayolekere Kampala Uganda ajawulereze mukwano gwe Dr. Kizza Besigye Kifeefe etunga bwe tugenda maaso nokabeka nti atuliriza tubifuna kakati ampuliriza bwe botegedde nti Martha Wangari Karua agenda kujjayo omu kubagenda okuleza Dr. Kizza Besigye nkakasa bulungi ng'oli mu kwebuuza nti mu mateeka g'eggwanga lino Uganda kikkirizibwa omuntu nga si Munnayuganda looya okujjawulereza eno omusango ne tugatinkuula otegeere section number 18 eya Advocates Act mu mateeka g'eggwanga lino section number 18 Advocates Act semateeka y'eggwanga agamba nti for a lawyer from another legal jurisdiction to practice in Uganda lawyer yenna okuva mu ggwanga eddala okupracticinga amateeka mu Uganda okujja n'atandika okulereza omuntu nkusomera tteeka he or she must be from a Commonwealth country ayina kubeera nga memba wa Commonwealth eggwanga lyavaamu nga memba owa Commonwealth ontegedde kakati eggwanga erya Kenya okusooka memba wa Commonwealth lyakulemberwa Bungereza nga Uganda ekyo kimu kati ekyokubiri must apply for a temporary practicing certificate oteekeddwa okuteekayo okufuna temporary certificate ekukkiriza okupracticinga amateeka mu Uganda okitegedde kati kitegeeza nti Martha Karua ayina okufuna certificate tunagenda okutuuka ku Monday okuyimirira mu kooti e Makindye ono Martha Karua okuva e Kenya ayina okubanga afunye temporary practicing certificate ng'etteeka ly'eggwanga lino bwe ligamba kakati ekyokusatu must be associated with a law firm in Uganda oyina okufuna law firm company y'abannamateeka emu
gyogenda okusinziiramu birina kubeera bisatu kati okusinziira ku kiriwo already ava mu ggwanga member of Commonwealth ekyo kimu ekyokubiri Elias Lukwago avudde n'ategeeza nti already batandise okugoba ku mpapula zoono baagala mangu ddala agende maaso n'okufuna practicing certificate. Ekyokusatu agenda kukolera mu company eya Lukwago and Company Advocates mwagenda okubeera. Lukwago and Company Advocates kitegeeza nti bisatu ebyo abakwalifying okuyimirira mu kooti olunaku lugenda kubeera atuliriza lwa Monday. Tugenda kubeera lwa Monday nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tubitegeera. Mbagambye nti Martha Wangari Karua munnamateeka mukuukuutivu okuva munda mu ggwanga lya Kenya ate nga munnabyabufuzi. Ebbanga ddene abadde mubaka mu parliament ng'akiikirira ekitundu ekiyitibwa Gishungu constituency era abadde advocate mu High Court of Kenya. Amateeka agategeera bulungi agakuba budinda. Yaliko minister w'ensonga z'amateeka munda mu ggwanga eryo paka bwe yagenda maaso n'okulabika nti alekulira ekifo ekyo mu April w'omwaka ogwa 2029. Mateeka agategeera. Munda mu ggwanga lya Kenya y'omu ku bakyala abasinga okulwanirira eddembe ly'abakyala era mu ggwanga eryo baamukazaako lya Iron Lady. Mukazi mukono gwa kyuma Iron Lady Martha Wangari Karua myaka 67 egy'obukulu. Kitundu kiyitibwa Kirinyaga mu ggwanga lya Kenya yagenda maaso n'okulabika nti atuliriza azaalibwa. Ebyobufuzi by'eggwanga lya Kenya mbagambye nti abiruddemu Lego Kalia agimazeemu okumala ebbanga ddene nnyo nnyini ddala ng'agenda maaso n'okulabika nti apracticinga. Kakati Martha Karua ono mu kalulu ak'omwaka 2022 munda mu ggwanga lya Kenya yeesimbawo wabula yali running mate wa Raila Odinga. Munda mu ggwanga ebyobufuzi byayo byawukanamuko ku bya Uganda nti anaabeera vice president bogo bayita DP deputy president. Mu kalulu abeeramu era bavuganya ne mukama we kakati ono yavuganya ne Raila Amolo Odinga mu kalulu akawedde newankubadde nga baawangulwa. Kale yoyo Martha Wangari Karua Iron Lady asubiddwa okulabika nti agenda kulemberamu balooya 50 abagenda okukoleza Dr. Kizza Besigye musango ogumuvunaanibwa gavumenti y'eggwanga lino okwagala atuliriza okusekeetera gavumenti omusanga n'ebyokulwanisa n'ebirala kyokka engeri amawulire mwagawulidde mwagategedde nti waliwo omugagga yamuvaamu businessman omu okuva mawanga ga Middle East yamuvaamu olukulu babadde nalo okulabika nti bawamba President Museveni omwalina okukozesa drones bakube ennyonyi ya President Museveni helicopter. Oluvannyuma President Museveni wabaawo yamubuulira ate nga yamubuulira nti yali mugagga yennyini era akolagana ne Dr. Kizza Besigye kifeefe. Kale nno bw'ebintu bibiri tunaayongera okulabika nti tubitegeera. Naye nno ng'omaze ebyo okubitegeera twagala olwaleero tutandike okubuulirako ebitonotono enkolagana ya mwami Museveni ne Dr. Kizza Besigye bwe zeebeera okuva mu mwaka 1982. Obadde okimanyi nti bano baali bakyali okusooka baali bakyali nga bazigatta. Kizza Besigye kifeefe eyali omusawo ngenda tandika okubuulira ebikwata ku Kizza Besigye kifeefe tujje paka omwaka 1999 nga nkubuulira enkolagana ye ne General Museveni paka bwe batuuka buli omu n'ayawula mwaka 1999 abaali bavudde mu nsiko tujja kutuukawo ku dossier ekiwandiiko ekinene ddala ekyaka nga baali bavudde mu nsiko emyaka gyonna egyali giyiseewo nga batuta obuyinza omwaka 1986 General Museveni eggwanga lyali kulembera naye nga mpaawo ku bantu be yalwana nabo amugambako nga mpaawo amugambako nga bonna bawoza nti muzeeyi kyekyo ogiwadde omuliro bonna nga bagamba kyokuba kyetukoba okuva 86. Dr. Kizza Besigye ono omwaka 1999 neyeevaamu. Abatunulizi b'ensonga bagamba nti kwali kwevaamu ng'enkoko emira ensanafu, kwali kumira mwoyo. Besigye yeevaamu omwaka 1999 afulumya ekiwandiiko dossier ya Besigye eyakuba ebituli mu system gye baali baleese mu buyinza omwaka 1986. Tujja kutuukawo naye mwami Besigye ono mwaka 1956 ng'azaalibwa Dr. Kizza Besigye Warren Kifeefe 1956 azaalibwa
omwaka gwali gwa 1975 mu biseera ebya Idi Amin Dada nga akulembera eggwanga lino bw'ajja e Kampala atandika okusoma obusawo e Makerere. Omwaka 1979 Kizza Besigye yeegatta ku bayeekera aba UNLF abaali bagenda maaso n'okuyeekera eggwanga lino nga basinzira e Tanzania, yeegatta ku Museveni. Omwaka 1981 nga akalulu kawedde ak'omwaka 1980 Mwami Museveni ayingidde ensiko ng'agamba nti akalulu baali bakabbye. Besigye ono yali akola obusawo munda mu ggwanga erya Kenya, bagenda maaso n'okumukwata asibwa emyezi 2 ku Nairo Manson. Bamusiba emyezi 2 nga bamulanga gavumenti y'Obote ng'emulumiriza okulagana ne Yoweri Kaguta Museveni yali afuuse omuyeekera ebiseera ebyo. Era okufaananako nga bwe kyabadde, sigambye nti nga bwe kyabadde, kale sikyogedde ekyo, okufaananako nga bwe kyabadde ng'awambibwa e Kenya. Besigye ne mu mwaka ogw'1981 baawamba muwambe ku woteeri ne bamuggalira okumala emyezi 2. Yali ateekateeka okufulayinga adde munda mu ggwanga erya Kenya yali akolera emirimu mu ddwaliro erya Aga Khan, ne bamuwamba ku woteeri. Basajja b'Obote bamusiba okumala emyezi 2. Dr. Kizza Besigye era oluvannyuma lw'okumuta ekyaddako tekyali kirala, kwali kuyingira nsiko. Besigye omwaka 1982 ensiko agiyingira era afuuka dokita omusawo w'ekyama wa President Museveni. Yafuuka musawo eri President Museveni. Newankubadde nga ku frontline teyaliiko nnyo, litandika no Dr. Kizza Besigye yajjanjaba nnyo Labour leader Yoweri Kaguta Museveni, era enfunda eziwerako yamutaasa. Ng'ajjeko okujjanjaba Labour leader, Kizza Besigye yali asuddewo omulimu gwe ogw'obusawo e Nairobi neeyunga ku bayeekera. Yajjanjaba nnyo ba combatants abaali bafunye obuzibu mu lutalo, nga yagenda maaso n'okubajjanjaba okuwona. Besigye omulimu agusuddewo e Nairobi, yeeyunza atuuliriza ku bayeekera. Omulimu omukulu gwe yafuna gwali kujjanjaba chifu Labour leader Yoweri Kaguta Museveni, era yamutaasa enfunda eziwerako. Ne Mwami Museveni amwogerako nti ddala omusajja yamutaasa. Besigye bwe atuuliriza mu nsiko, Museveni ng'amanyi bulungi omulimu ogwali gukoleddwa, yamufuula minisita ow'ensonga z'omunda, state minister wa internal affairs era political commissar. Amufuula minisita mangu nnyo. Kakati byonna by'owulidde n'enkolagana yali wakati wa General Museveni ne Dr. Kano Kizza Besigye kifeefe, batambula bonna paka omwaka 1999. Kizza Besigye nti walabira ebintu nga bisobye, alaba nga baseeseetusa okuva ku ebyo ebyabalwanya, nti omusayi gw'abantu ogwali guyise Luweero nga tebakyagutwala nga kikulu. N'awandiika ekiwandiiko atuuliriza dossier, ekiwandiiko kula amalungi ekyali kivumirira obukulembeze bwe yali ayambyeko okuleeta. Bangi ku be yali yalwana nabo bamwewuunya, ne bamutte ne bagamba akoze atya Besigye, bamwewuunya. Alesi atuuliriza ekiwandiiko gaggadde ekyali kigenda maaso n'okuvumirira obukulembeze obwaliwo. Dossier ya Besigye nga bwe nkubulidde ebitonotono ebikwata ku Dr. Kizza Besigye n'engeri gyayingiramu abayeekera n'engeri gyakolaganamu ne Mwami Museveni mu myaka egyasooka 1979 paka mwaka 1986 bawambye, okuva mu 1986 paka 1999 nga waali nga asavinga mu gavumenti eno. Oluvannyuma yeekyanga afulumya ekiwandiiko ekyaleeta obuzibu okuva olwo n'okutuusa kaakati. Kabwanango Tamulega badde gategeezezza ag'ekyama ennyo ng'agamba nti Dr. Besigye abadde apulaninga okuwamba omukulu.